musanvu bosi wange bakama bange je mbadde nabula mbadde nafuuka promoter nga ngenda abamanye waffe eri Masaka abamanye Rambo waliwo ekidyeri ekyo kirina obudde bwe kisimbula nga parking emmotoka yange bwe mba muli nnyanja waliwo we muleke emmotoka mbadde nga nkwata endongo entonotono nga nzaayeteereddemu ssente nkulaga nti nange ndi promoter balunywa tolimba bantu I myself am a promoter nga nkwata ekiveera nga nfuna endongo yange entonotono mbadde nga njijja Masaka nga mbagamba buli lunaku nja kuba wange $5,000 endongo nga tugiteeka ku lyato endongo ng'erinnya nga tukwata ekiveera nga nkwata musajja wange topiki ka ssente nga tukwata abaana ba Kalyoki nga tuyingira mu Demezi nga twesoga ebizinga mbimanyi ne bwogamba bikumenyera ly'abaana Dolwe Ziru Lubya Misonzi mumpe ebizinga ebirala mbyerabidde ku nyanja okwo kuliko ebizinga tubadde nga tubiyimbako ekalangala okwo tubadde nga tuyimba bizinga by'ekalangala eryato bwe limala okuvuga ne likujja ekalangala ne likuyingiza mbuyikwe mumpe ebizinga ababimanyi kasekulo abaali bandabyekeyo basajja bange nga mbonaabona nga mpanga ebidongo kisaba abalunnyanja mwana akulira n'amaziga gaagala kujja mwana engeri gyembonyeebonye muno okubaaso abantu mwe muli babi mwana muli babi mwe baboyi n'ekirungi ekiŋŋumya kiri kimu nti Allah ffenna agenda tusala omuliro mwekyangira bwereere Allah ffenna agenda tulabisa tewali agenda kunyuka na kintu kyonna nze mbakakasa baboyi ffe waffe mbasiraamu basooka nakkunaaza n'enviiri ne bazisalako okulaga nti nnyini ggulu yasinga no lyazi misonzi Buvuma tubadde nga tukuba kalangala n'okuba Buvuma n'okuba Kyaggwe n'oyingirako mu Kyaggwe n'okuba Buyikwe nga tulinnya eryato kakati nga nkwata musajja wange topiki ka ssente endongo mbadde nga njijja Masaka ne nkwata n'abawala ba Kalyoki ne tugenda ne tusiba ku nnyanja eyo ne tubala ennaku nga 15 nga tuli mu kkuba kakati nkulaga nti nange balunywa ndi promoter ate nze ndi promoter omukugu ennyo buuza abeeri abaana nategekako ekivulu eri abaana balunywa naawe munnanga nzigyonkera ng'abantu bonna be nagenze nabo baatamidde abantu ne mbatunuulira bwe nti emisana nkulaga balunywa nti ndi promoter mulungi era ne bwoba tompadde mirimu ngenda kwetegeka ng'otiisatiisizza abantu ngenda kwetegeka ndi promoter omulungi asingira ddala okuba omulungi kakati nga tugenda eyo ku mazzi nga tuteekawo ebidongo byaffe nga tusiba ekiveera abaana ba Kalyoki nga basookawo topiki ka ssente ng'ayimba endongo yaffe badde nga si ya bbeeyi kuba ebintu byali byatusobako nga tuziyimbira 10,000 ezo 15,000 nga tumala ku bizinga ennaku 20 ku bizinga ebyo tewabeera na netiwaaka nga n'abewaka bakunoonya nga bw'oba onaaweereza ssente akaato kalina okuvuga kakujja erwazi kakutwala Ziiru we wali netiwaaka oweereza abeeka ssente kamale kakuzze ka mukono balunywa ebintu bino mbimanyi mwe abantu abali eyo abalemesa abaana b'abantu okukola bino ebintu mubimanyi okulinnya eryato ekiro ssaawa 9 ne bagamba mwana kumakya kujja kubaako empewo mulina kusimbula ssaawa 4 ez'ekiro ne mubeera ku mazzi ng'essaawa zino eryato libatwala that is a sad story gye mulina okumanya va kuba n'abantu abazannyira mbulamu bw'abaana b'abantu blood sikolima njagala obeeremu amagezi agategeera oyiga nazze kusomesa otegeera ensi
olabe nti n'omuntu bw'omulabanga ng'alina kyatuuseeko achievement manyi oluusi Katonda yamusaasidde n'abantu ne bamugjayo ne bagamba enough is enough. Oluusi Allah waliwo abantu baatanaga